Tetuli balungi tewali yakyama. Tuli baddugavu abeeru n'abasaamya. Ekyo iye tubaliriza mukulu naffe twesimye basiŋŋaanye. Ebyokulya n'ebyokunywa mubifunye tubiridde bwe banga kiri bwe kityo omukolo gwe tugenda na bagambye weewaawo anti kati era twebuuza omukolo nga guwedde mangu tulagawo eggulo mwabaddewa gye twabadde gye tuba tudda mbuuza nkwata embuuza kiri taratibu ngaagulenkejje kubanga agamba bampeera erimu amaaso n'omugaati owaayo otwala yakuuma ku geeti mukulu okugenda tugenda genda naye twabadde tujja wano eno twazze n'ensonga ebitabo ebitukuvu bikyogera kitya siire n'okunywa siinywe ng'ensonga eyandese sinnagyogera ate ogambe maliriza okulya mukulu we mukoze enteekateeka eyo genda mu maaso n'emboza okubale mu ngalo ez'amaanyi otyo tewayise bwonge mukulu twayise babiri ng'ate muli basatu anti kati abazze ababiri be bano nze mugabe waabwe olasa emboozi mudde waneeno ewombeeka nnyo toli mufaana ekyengulwe otyo mukulu tuzze mu maaso go mpulira okugenda tugenda olw'ekyamazima taata ne maama batulindiridde otyo but as we are coming here we came with a reason and that we're here it's because you people listen, you have a girl and I came with a boy. Is the one? Kweyambadde neewunyiza era ngenza okutulira ku muganda wange guys nayegamba mulenzi nga bamulese mwangu. Just because we Baganda, as Baganda, we don't allow to stand in front of the elders. Can you please join hands together and let me thank these people? Mukulu mumbeere bwekyo. Mpulira. I came with my young brother who made 18 yesterday. Happy birthday to you. Happy birthday, Richard. Happy birthday, dear Richard. Happy birthday to you. There is a part I don't like to say. I'm
I'm requesting you. The function is done now. It was yesterday as my brother was asleep. Then he got a dream. Which dream? As he was asleep, he started dreaming only one word. Which one? Garo. God? Garo. I wrote my sister, please. It's not good someone to blame why he is talking. Can you please go and awake him? As she went to awake him, he called out from the dream of just saying one word. Which one? Linda Wide! Linda Wide! Excuse me. Abange erinnya lyayogedde mwana wali wano. Mukulu bwe yayogedde bw'atyo n'asituka n'awandiika akayimba. Ffe tuli balungi tewali yakyama, tuli baddugavu abeeru n'abasaamya. Tumugamba Lindako nga ye yagamba abeeru n'abasaamya ate kayimba ku ffe malayi tumuwe engalo. Mama tutegeera batya? Ffe twabadde tetumanyi nti ayimba kummwe. Anti kati ffe tuli beeru ate tuli basaamya. Bwe twamubuuzizza tuwali akayimba okajeewa n'atugamba abaana abalungi abasomera ku basale za gavumenti. Mu gavumenti nayo ekaguta musana okuba engalo omusajja atukoze bulungi nnyo. Bwe yabyogera byonna byonna n'atugamba emugenda e Busia abasoma gye bali. Tugamba tugende e Busia. Ne tulinnya ne tugenda e Busia. Mpulira twagenze otuuka twatukidde wa mwami wabwiye. N'atugamba buli asoma n'akubuka n'avaayo n'agenda ekyambulo. Mulenzi mukulu nga mwatugeeza nnyo muli bageyi. Anti muyinamu yatugeya abayinamu. Nedda mwatwogeddeko muteeko mu ngalo ez'amaanyi. Mukulu bwe twabitegedde byonna ne tujja paka Kyambogo ne tukonkona kw'embuzi geeti ennene. Omwana omuwala yeyaguddewo. Wulira nno bwayogera ku geeti zaffe. Mukulu ffe twadde tetumanyi nti zammwe. Mukulu omwana omuwala yeyaguddewo yayogedde ebigambo bisatu. You welcome. Come in. How can I help you? What was your reply? Mukulu twabitegedde byonna ne tumugamba we just need your help. My brother has a disease. He's suffering from a disease called scoliosis. Come again? Scoliosis. Are you a technician or? Mukulu ndi musawo. Bwe bulwadde musawo Muganda. Ndi Muganda. Siri musawo mama field. After informing your daughter that my brother is suffering from a disease called scoliosis, n'atubuuza obulwadde bukwata wa? Buluma butya? Bukwata mu ngalo kw'oba bukwata ne mu lubuto kw'oba chairman Commander Leaders Association anti bakakyala afuma. Ani gwagala akuyambe kusawazi? Mukulu litali byonna twabyogedde omwana atugamba in Willis family. Only one thing is it has to be done. If you want to go with me, you must go through my auntie. It's my aunt to come here and let my parents know about your issue. It's very simple and easy. After knowing that, Mukulu n'atutegeeza mbu senga yetabeera eri ekyambo. Abeerawa. Ekyebano mu nsooba yavaayo. Abeerawo. Yali agenda lwakitula n'akoma ekyabazaala. Najja ekyabakuza. Kola bwoti. Njagala kwako. Dda ku bigere ebyo kwekka. Bagambye nze. Gira mubeerawo. If you point to a person, waba atunula aziba amaaso. Naye nange ngina bye neesobolera gwe tolina ky'oyinza kunkola. Kale muddeyo mutuume bakuleko mu ngalo ez'amaanyi. Kyengenda okukola ekirwadde kya Tasmania. Asenga abaana mulirize. Koona. Wasanyo. Naye nga waliwo ewaki?
Nabame ekifaananyi. I think mumpa chance. Engalo ez'amaanyi. Kati kolabo omwezi mukulu ng'olinga akabiri kyakatooleko kiki? mukulu ne wola basagasaga Mpulira. ng'akabiri kyakajjudde eno ensonga yatuleese Kolabo oti? waya tugamba yisenga cubuli Senga ki? cubuli Didako. Olusenga w'abaana eriri gye taliina. mukulu yatugamba Senga ki? cubuti Kati asooka. senga naamunoonya senga namubalaga senga nabongera ebyokulya Mulenzi. emukulu Kale genda maaso era n'ekyo. byonna ebyatu twabitegedde njamunaawe Omanyiko omuntu okulina n'omuntu ng'omutya. kati enkuba bulakinga musezi alinanya erimba Bw'atuuka. omukolo teguwedde kati nsambira waggulu ng'akibazizza okwenja Bw'atuuka. nti wesiikoze naawuta ebibbi Kale genda maaso. senga you most welcome Thank you. senga teweebaza nze sirina nnyo makulu nyiri mukola atudde eri zebuno bwe kunsasuza munange senga when you met him for the first time you were in a bed and he was in a brother recently that guy brought a hammer so as you were traveling I remember when he came to your place as he was going he went with your hanky. He went with your hanky. So now we brought your hanky. Kali wakatambala kasenga. Katuwe, oyagala kasigaza. Kaku. Kamuwe. Nedda. Kale tuyenze bye tuyenze. Senga. That guy spent a whole night writing. Mom asked him, why don't you sleep? You wasted a lot of time. We have a big function tomorrow. He wrote everything here. I know if you open this, you'll see why the guy spent a whole night writing. Thank you. He told me that as we will be coming, you come with your young sisters. Mukulu ekyenjawulo ekiriwo ziriwo edda tugamba za kaki nga ziri mu shillage Kati zirimu ki? pounds Zirimu ki? pounds Osoma ddiini ki? ndi mukatulikire tu Era ku bigere. bagambye nze sikwe Bw'olanga ddala mulimu pounds. Amazima ga Katonda nga n'obukuba butonyerera ku mukolo gw'omwana Linda mulimu ki? pounds Ekirungi ne kabona wa Katonda waali kiddemu. ayira amazima gagatona mukulu okufiira mu kisolo kyagonda zo sente eziba oba akeetaano nkamanya n'akebiri nkamanya Kituufu. naye yampadde angande ze zirimu Bakubye mu ngalo. Oyogedde mazima kale n'otomuleka n'ensonga eyo omukolo guli mateeka gwa bulamu. Mwanyinaze bakubira akayimba ondage omulenzi oyo. Sound! Tugweko mu ngalo omukolo gutandise. Kale abalala mukakkane. Those who came with me, if you know you don't come, go sit down. Mwanyinaze omulenzi oyo mukkakkanyeeko. Akubira akalulu akalungi bwe katyo sabbiiti eno etandika olunaku olw'enkya. Ayi Mukama nsaba omuwe nnyingi nga mukulu gwa Nkongolo. Mukulu ebirimu okufuna ssente nange kankube Endulu gy'okubye y'ababbi. mukulu omwana omulenzi omulabye Omulenzi mulabye? alina simayiri eringa ya MK mutabani wa Waike. Mwanyinaze omulenzi oyo bakuwa akangwe ombuulire oyo omufunye ku lwani. abasawo nabo banyogire Omulenzi ono wajje mwami waffe otyo mufunye lwa muwala wange Linda Nabwire. Mwanyinaze mwemeka babiri kubanga abasigadde tetubategedde bulungi.
njagala muddeko mwange ebivudde mu corona paka kisobola kikkiriza. Mukulu ogenda alangira ebivudde mu corona nga tonnamanya nfuna ya mulenzi. Okusinziira tadisooka omubiri eka amanye enfunayo. Okusinziira mu kyawandiika tekikkirizibwa. Mukulu olabayo kitya kati emikono gyombi giwali. Basi bakubanga aleese mwavu. Omwavu bamugamba okubajjamu babanga alina byawanula waggulu. Okusinziira ku byawandiikibwa mwannyinaze tekikkirizibwa. Omwaffe muno ng'atandika atya nkyogere ntya ne bakabona bakatonda nga bali wano wano nga nze kyogera fe abasaamya tekisoboka nga ffe bandi abakana omulenzi afaanana bwengalo mwannyinaze bali kweta mulenzi ateekako simayo n'afaanana Baraka Hussein Onyango Obama kale se atule wansi. Mukulu mu bufunze the boys aniganebo. Kikyotegeeza omwana omulenzi taganika. N'oluzungu So this guy is yagalebo. Okay. Ayagalika. N'olwensonga mwannyinaze genda kuvaayo bw'okomawo nate obudde buno tebukyetaaga kulwawo. Kuba buli kyokola kikole mu bwangu ate mu budde. Mwannyinaze omulenzi mulabe ye mukulu okyalina ekira kyotubanja mukulu omulenzi yaani bw'ogenda mu yonna ekugamba ekibanja ekisooka pooti y'omulala ekugamba yogera kabi akamulangira. Mukulu kkiriza linda kimabonga bukyusa enkuba kikikugamba kutya linda kale kankana mwannyinaze mwana wange ajja kimakuvuga bulala sawa. ono mutebi yangambye soda kuliko ennyukuta esooka mu Luganda esi tugiyita sa ng'egamba sooka kuliko o ondeete ono yabadde abyogera kuliko da oba di darlings kuliko andabeko mukulu ono yabyogera ani amulabako senga tamalyeko. mukulu agambye sooka oleete darlings amulabeko. Kola bwoti nange sigenda kutawaana nakutwaliriza biseera okyo ekikutawaanya kulaba ku oyo okulaba ku munne. iye sawa leeta mu mwannyinaze ne muwala wange mukulu oleeta linda maali kudosi wadudu bengalo eolojabazo banyinyuma webala omuziki otyo sefuluza sitakano asalawo kinene abaana somero kigye banaagenda